waliwo ensi ey'amagombe. Amagombe tuli nago wano ku nsi, gali wano, tutambula nabo. Tutambula ne baani abafudde? Abafa mwe bali tuli nabo. Nti oyambala esaati eriko akawanga naye nga tomanyi nti weesembereza omwoyo gw'okufa. Kiringanga oyina kano ka bracelet bakayita kandi kabango oyambala bwambazi. Abantu bangi mu kibuga bambadde obuntu buno babuteeka wano, abakyala babiteeka mu biwato, abamu babijambasamize naye nga tamanyi kyayambadde, just ayambadde physical gundi bracelet naye nga alina omusoto omunene ogumuli mu kiwato. Ebiseera ebisinga, ebiseera ebimu nnyo ntera kyogera lwakuba nti abantu tebabitegeera. Nenze ebiseera ebimu ntera okuwulira n'amagombe nga galeekaana. Amagombe waliwo ekiseera we kituuka ne gagugumuka, n'owulira ekituuka kiteekana. Waliwo wempulira nga njagala kukaaba, nga mpulira ennaku ennyambadde nga waliwo abantu abagenda okufa. Nembawulira eyo nga waliwo owulira emyoyo egireekaana nga gikaaba. Wafa nodda, kitegeeza wafa nodda. Kiringa ekyo. Saagala abantu bakinteekeko nti nafa nenzuukira, no. Naye navaamu mu mubiri ne ŋŋenda, nali ŋŋenze. Mba kusala kaguwaako, nali ŋŋendedde ddala era ku nsi bandiziise. So kitegeeza abali ku layini wano nga tebannasala wali asobola okudda. Ali ku layini wano omukisa gw'okudda weeguli. Waliwo ne Katonda baatwala nga abatutte just kulambula, kulaba bakomewo badde bagambe abantu. Nenze kwolwo nali njagala kgenda nga nze obulamu bwange nga nkooye. Waliwo omuntu akoowa, bano bolaba betta nesula mu motoka atuuka n'akoowa n'owulira nga obulamu so nali ntuuse ku level eyo mu kiseera ekyo nga naakamala senior 6. So ng'embeera sinungi waka ate nga nina byensabye ng'abantu ebintu bibakolera nno mwana. Yes, nze ngewange naye ekyo nakimanya kubanga era nafuna okukyalirwa n'entwalibwa. Navaamu mu mubiri n'entwalibwa mu nsi y'omwoyo n'ensanga nga ngenze mu Isirayiri. Kati abamu ababira bagana eyo firimu bannange. Era kati bali abalinaku nga naye Sami linnya ki erya firimu eyo tugirabeko. Naye toyina bwe weegaana yadde oli mubiri, toyina bwe weegaana oyo Rita, oyo Kagame, oyo Karunji, oyo ani akulimu, kubanga guno omubiri guno gwolaba gwoyogereramu ebyo byoyogera kati ng'owakana. Eringanga mu motoka ekutambuza walina okujja nga kiri bwe kiti nti abantu bagenda ku mwezi bambala kigundi ekyo. Lwaki bambala ekintu ekyo? Nti kyekisobola okubakuuma nga bali ku mwezi, nti omukka gwayo tosobola kussa mukka, tewali oxygen, n'embeera yaayo omubiri guno gwe bambadde tegusobola kubeerayo. Kati balina okucreatinga, Katonda yakuliyetinga kino ekibiri nga elementi, nga kigawuni ekikubeeza wano gwe omwoyo, gw'oli mwoyo, gwe kennyini oli mwoyo, naye omwoyo gulina okukola emirimu gya Katonda mu mubiri. Kitegedde twambala gloves nga toyagala kuddogala naye nga toyagala kukoonebwa olw'ensonga nti ogenda kukwatamu bikyafu. So kati mu nsi muno twalina okwambazibwa bino ebibiri. Kitegedde kyova olaba bikula. Kyobola ke kali ke wagambye nti tugamba gundi agenze naye nga waali awo. Tugamba nti gundi agenze bannange naye nga waali awo. Ekiseera ky'omubiri kiba kikoze eki, kiweddeko ekyerimenti kino bakimugjamu n'agenda, omwoyo ne guddayo gye gwava. Engeri gye tuli mu kutemaatema kusiiga kifaananyi then nga tunagenda ku
ku binyusi bye twagala okkoonako. By the way, tegenda ba programu emu zigenda bazanjawulo naye no tutemaatema kulaba nga tusiiga ekifaananyi. Ebibuuzo bino buli wenkola story ezeefaanaganyiriza weeziti babuuza ebibuuzo bino wammanga era njagala mbikubuuze obinziremu. Waliwo abagamba sitaani kyeki era asangibwawa. Ekyokubiri, waliwo abagamba nti lwaki sitaani buli ajja n'anyumya emboozi ya sitaani biki simanyi ayigganya abantu mange eno. Of course ndi ku bano abali abakozesebwa omwoyo gire gya sitaani. Lwaki batawaanya kyaki? Tebawulira nkagamba nti bantumye ze mishoni zange zalinga za ku muzikiti. Nti kati bo sitaani tayina buzibu ku mizikiti, lwaki wuli wabatuma mu kyaki? Sosoko onziriremu ku kintu ekyo gwali agendako n'olingizaako eri nojja n'otugamba. Njagala buli muntu yenna alaba, njagala otambuza obutambi buno. Cause siri wano lwa kuba nti njagala, ndiwo olw'ensonga nina mission, nina eyantuma oba eyantumye. Bino byonna bye tubagamba bye tutandise nabyo tuzimba bwongo bwo omanye ensi y'omwoyo bituufu gyeri. Njagala mumpulire bulungi. Waliwo wano mu ggwanga ne mu nsi yonna amadiini, sijja kwogera ddiini ki, nga bakolagana ne sitaani direct. Bw'obanga oli munnange kyekikunumbya okitegeera. Bw'obanga yonna gy'osabira tebakugaana kukozesa kati, tebakugaana kukozesa ddogo, muba in partnership ne sitaani. Kati otegeeza ki? Amalogo, bintu by'amalogo ebyo. Mpeta bintu ebyo ebya sitaani, butambaala, kuteeka mu bizinensi yo, kuyiwamu simanya amazzi, bintu ntuwe bityo. Bwanga mukola ebintu ebyekuusa ku kuloga, oyo sitaani. Kuba kuloga. Pasita aba akutte n'asabira, oba yonna gy'okijje n'akisabira n'akitukuza. Waliwo okutukuza okw'Obwakatonda. Waliwo abantu okimanyi nti balogera ddala, n'akuloga n'ogenda n'akutta. Abantu baganga bizinesi, olaba bizinesi zonna zolaba mu kibuga. Abantu batono abalina abakola bizinesi nga bakola mu butuufu bwayo. Buli muntu ayina sitaani yabateekamu endowooza nti Katonda ayamba yes, oyina osooka n'ogenda eri ne bagira. Ate kati sitaani yafujjako ateekako akalusu n'agamba nti bw'ogenda mu masabo, ntera nnyo okuwulira abantu boogera nti omusamizi agamba nti Katonda genda, Katonda akuyambe. Kati agamba genda Katonda akuyambe, gw'olowooza nti oli katuufu ka Katonda, naye ng'olwedde okoze endagaano indirectly ne sitaani okuyingira mu bizinensi yo direct. Abantu bamuwa akati nga musota. Kamye ndabyeko abantu n'olaba omuntu ng'alina kabbango mbukakuma mwana, naye ng'omwana alina omusota, alina omutwe gw'enkoko mu kiwato. Abantu balina ebintu, abantu babawa ebintu ebirifanefane, ne bamugamba nti kwata enkoko eyo giraba, gisala omutwe, guteekeko guteeke ebweru, gusule ennaku 2, osime mu maaso g'olujja, simbamu. Gugenda kukuuma. Gwe nolowooza nti mutwe gwa nkoko bukoko, oleese omusota omunene. Njagala mbabuulire mikwano, abantu lwaki Katonda atugolokosa olwaleero atuwa obubaka buno. Nze kuva buto banteekateeka okutuuka ku ssaawa zino nga nsobola otunula mu kamera njogere, n'okutambula nga njogera n'okugamba abantu. Katonda ataddemu kinene nnyo. Naku lumu nali ku booda ne mpulira eddoboozi nga lingamba nti Katonda ataddemu kinene nnyo okulaba nga mmwe abantu be mudda gy'ali. Ataddemu ssente nnyingi
Kyovala ababulizi b'enjiri bajjudde ku buli kakubo buli woogenda ne ku ttooyi omusanga ayogera era kugamba ekigambo Mukama akwagala akuggemu mentality eno y'ebintu ebyensi. Mbabulira ku nsi tulinawo akaseera katono. Maaso eyo kye tugenda okwogerako waliwo obubaka obwampeereddwa mbagambe mwenna bannayuganda asobola okukyusa obubaka buno n'obuzza mu lulimi oluzungu nga osobola okubutambuliza ku international level oba okuteekako obugundi wansi kikole kubanga tugenda funamu ffenna. Omwami ono ankyaziza naye tamanyi kikyakola, tamanyi kikyakoze, tamanyi kikyali mu kukola, tamanyi nange tomanyi kikyokoze, no tomanyi kikyokoze nti abantu okufuna information eno kize kubuulira njiri naye ndiisa obubaka okugamba abantu kakati obubaka tugenda kompulibadde tukyali ku nsi ya mwoyo. Ensi y'omwoyo eno mbadde mbagamba nti kati obwakabaka wali we nali ngenda okuyingira eyafugayo ensi yonna n'ensi y'omwoyo yonna Katonda yagifuga naye obwakabaka bulimu obwakabaka bubiri obwa sitaani n'obwa Katonda. Sitaani ali mu magombe olwaleero emirimu gyagikolerayo nnyo kyobala bagamba nti oli nakka mu nnyanja ennyanja magombe tukka mu nnyanja ne tufuna obugagga nnyanja magombe ayabugaba sitaani abugaba olaba yagamba Yesu namugamba nsinza ensi yonna bagimpa kuwe so abugaba abulina alina ssente. Abantu bangi wano abayimbi bangi wano nyababuulira cause olunaku lumu nalaba video sebo totandika bintu ebyo tugenda kwogera tuyinza obutayatula mannya naye osobola okunnyonnyola vidiyo ali eyo ba yagitegeera yamanyi n'onywa bunnyonnyozi erimu kino ne kino gwe n'okomaawo kubanga eyo nayo topic eri awo bulijjo nnoonya muntu mutuufu asobola kugidissectinga bulungi eya music fashion tugiteeke wali ensi y'omwoyo ngazi nti ne bwe tuginyomyako ennaku 2 ne 3 teyinza kuggwa naye eyo saagala kugendayo kati kasooka embuukeyo nyagendayo wali nga tutuuseewo ku Jezebel omukazi oyo aliwo kati kakati njagala gwe wenna alaba akatambi kano yongera okusheyalinga kubanga kyokola kigenda kwongera okuyamba okola ne Katonda direct edde goyinza oba tobitegeera nti gwenkolera naye oba omukoledde n'okwongera okusitula kaguguko ongera okugaziwamuuko so tokisussa so kyenjagala abantu bano bamanye kyensi y'omwoyo ngazi ate real nti bw'ogendayo oba real mba nsobola okukukwatako we tuba tutuuseeyo. Ku kyalo kyaffe wafaawo omuntu omu yali mukazi bwagenda yamala ennaku 2 nga bamuziise nzikirira emagombe ntuuka emagombe musanga atambula ne mutuukako ne musisinkana nangamba saagenda saatuuka yali mulokole niba n'abazanyira mbulokole nga mukwano saagenda ng'akaaba keka kutanda n'otasala kalayini kali odda wano naye wano woolaba wano wookya waliwo ennaku yeeri teringa nnaku ya wano ku nsi nti enjala ekuluma n'ogira yes eri ennaku ejja live ng'ogiwulira nti owulira ennaku ng'ekuluma amaziga geeri kyova olaba abamu baloota ebirooto ng'akaaba n'azuukukanga naye omubiri gutonyeza amaziga abamu bali bakirabyeko n'oloota nga bakufubutula baggoba ogenda ng'okooye ogenda okutuuka eno ng'okooye yes obulamu bw'eggulu amanya obw'ensi y'omwoyo bwe butyo nti ofiiringa pain nga bw'ogiwulira eno ate eri yeeyongerako eyeri
yeeyongerako yanjawuloko okusinga ku peyini eno eya wano. Kaakati naye mu nsi y'omwoyo baba bakola ki? Kwakati nze wano nkeera ku makya ne mmanya nti nja kukola kino, kati nga ero nakedde ne mmanya nja kugira ngende gino shootinga naawe. Do they have that? Nti nkeera ku makya nina kukola kino, oba batambula butambuzi nga woogamba? Ensi y'omwoyo nga bwe nkugambye, buli nsi eyina amateeka agagitwala. Buli bwakabaka bulina amateeka gaabwo, balina sisitimu yaawo. Nga boga nti bwe nagenda mu America sisitimu yaabwe endala, oba e Rwanda nti tebasuula kaveera, bw'okasuula miggo, bw'okuba kerere wewateetaagisa, weewunya n'abasirikale ab'emiggo gye bavodde. Kati sisitimu yeeyo eri ki? Ensi ziri, buli emu erina sisitimu yaayo. Amagombe ennaku, ekiriyo kiri kimu nnaku, biwoobe. Ntera ne wano ku nsi ntera obbawulira nga balaaja n'abantu nga bakaaba, abantu bakaaba, ntera n'okaaba amaziga. Ebyaddala gwe wenna alaba tewandyagadde genda mu kifo ekyo, tewandyagadde genda mu magombe, tewandyagadde kwesiba mu ddiini eyo okuba nti yataatawo oba yamama nze muno sivaamu. Ekiriwo kyakudde eri Katonda. Abantu bakaaba, abantu balumwa. Nga bwe nakwata omusumaali n'enkufumita mu mutwe, peyini, abantu balina peyini eri real ate nga ekwatikako mu nsi ey'omwoyo. Olaba, Kama atusaasire, Kama atusaasire. Tugende mu maaso. Kale tuline n'omukulu byayogera olina biwa buyo attention. Oyinza obutabitegeera kati naye agambye ojja bitegeera, tobiwakanya. Kyola nagamba nze stories enkola ebiseera ebisinga you have to be open minded. Nti nyina mukwano gwange omu y'olumu alowooza kyatamanyi tekiriiyo. Kyotamanyi obanga tokirabangako, tokisisinkanangako, tokifiiringangako, tekitegeeza mbu tekiriiyo. Olumu gyebiri, just that gwe tonnabiwulira, tonnabiraba, tobimanyi, tekitegeeza nti tebiriiyo. So teweefuula nnyo ategeera kuwakanya bintu by'otategeera. Wandiwakanyize nnyo by'otegeera, naye by'otategeera biwa amatu gaggulewo, tugende mu maaso. So tusobola okutandika ku message. Tutandike ku message okujjako ng'olina kwoleseeyo sima oba olina kwoleseeyo mu ngeri y'okukola ki ey'okutemaatema kye tugenda oba ntwogerako nga tunagenda ku message. Yes, okwogera ku nsi y'omwoyo eyo okuba nti eri real. Sitaani olunaku lumu nnyimirira, kanzire wano, lunaku lumu ku luguudo luli Gayaza road, nali mbeera mu Gayaza omwo nga mwe napangisa. Lunaku lumu ekiro ngenda okulaba omukazi nga nkwata ku mukono mu kirooto, engamba jangu mu kirooto nga tukka steps 3 wansi nga bwe tulinnya amadala nga tujja wano. Kati wali ne tukka amadaala 3 nga tukkirira ne tuyingira ensi y'amagombe. Bwe tutuuka mu magombe, amagombe nkugambye nti tuli nago, tegatuli wala, tutambula nago. Ate ennaku zino gagugumuka nti abantu bafa,
obubenje bungi abantu bafa emulago bafa malwalira mu bulwaliro obutono waliwo ne be batutalaba mawulire abantu bafa amagombe gayina emimwa galya gamira amagombe olunaku lumu nali ndi mukunaaba nali naabira kabalaze wantu ewamwe nali nkyadde akagombe ne kavuga okuva sayidi zeno nga kaleekaana ne mpulira munda mu ddoboozi nga liŋŋamba nti ago magombe gajja ne gayitamu ne katuyitako ne kampitako nga kaleekaana gakola alamu galeekaana galaga okubeerawo kaagwo abantu tebabiwulira abantu tebamanyi bintu bya mwoyo omuntu amanyi akeesa lukyagamba nze neerira sente zange enkya ŋŋenda ogenda wa gy'omanyi abaana balikola ebyabwe ogenda wa gy'omanyi anti era gwe alina otugamba gwe agendayo n'olaba nodda anti olina okubikkiriza waliyo obulamu obulala munnange ntambula nsanga omwana omuwala omuto mu kirooto omukazi onambulako eyali ankutte ku mukono yes mumanyi namumanya nti mwoyo mutukuvu ye yanvuga nantwala omwana omuto ono yali mu lugwala yali ava ku ssomero mu biseera bye bakoleramu oluguudo lwa Gayaza Road olwo abasajja abakola oluguudo olwo bakwatanga abantu ne babasaddaaka ku lw'oluguudo nga bakola saddaaka nze ayogera naawe saalabako nga balukola oluguudo naye omwoyo anvuga omwoyo gwa Katonda gunvuga okundaga ekyaliwo okitegeera nti obusobozi mu nsi y'omwoyo okulaba ebyaliwo eby'emyaka emingi weebuli tovala nti nsobola okukusabira nendaba ekintu eky'emyaka egyedda nti ewammwe waaliyo omuti bw'ogendayo genda wano booti ne booti ojja kugenda ojja sima ojja kusangawo kano na kano n'omuti bazimbawo n'okuzimbawo ne bajjawo ennyumba eyaliwo ne basimbawo kasooli ne bajjawo kasooli ne batemawo ebitooke kati gwe n'ogenda n'osimawo n'okasangayo omwoyo akuvuga n'akuzaayo kati nze okulaba kwa olike saagala kwewaana baki naye okuvugibwa omwoyo mutukuvu oyo kati nanvuga omuwala oyo ng'akaaba omulugwala nga bamusiba akandooyo ebigere n'emikono nga bagigatta wamu naye nga bamusiba n'akadomola n'akafaliso ng'akafaliso kakadde buli obukadde ennyo ennyo bwe twafukangako edda ng'akaaba naye ng'omuwala akaaba agamba njagala bwenkanya luno oluguudo lwe mutambulira gwali musaayi gwaffe guno oluguudo lwe mutambulirako musaayi gwange musaayi gwaffe ng'akaaba nnyo kati mu kukaaba omwana omuwala ono antwala basima ekinnya ku luguudo lwa Gayaza Road kuli wakati nakati weekali basimawo ekinnya wakati awo mu kkubo ne bayiwamu ne bateekateekamu bulungi ne bamukwata nga bamusibye akandooya nga bwe nkugambye yali yambadde akatoopu ka musalankwawa n'akapale omuwala ava ku ssomero n'akafaliso n'obudomola n'ebikopo ne bamusuulayo nga bwe yali ne bayiwako enkokoto ne bamuyiwako enkokoto nga mulamu kati bamusse kati omwoyo gwe guli awo gutambulira awo gudduka gudde eno magombe bwe kiri kitegeera mu nsi ey'emyoyo waali nga bwe gambye nti ensi amagombe tuli nago wano kati waali atambulira awo agenda agamba lwaki mutambula nga bwakuba emmotoka nepiki ebigundi ebigu tosobola kuwulira mwoyo mpozi ng'oli mwoyo obanga olina experience y'omwoyo nti nsobola okubeera wano mpulira nga waliwo ankwatako bwe nti nemmanya nti waliwo okubeerawo kw'omwoyo bwe kityo oba nempulira omuntu aŋamba ekyo tokyogera okitegeera nti omwoyo asobola okujja era owulira okubeerawo kwanjawulo so nemmala okumuyitako omuwala ng'akaaba
naye ng'adduka bw'asamba piki bw'azikuba ebigo ng'oziraba piki nakiraba nti kiri continuous akikola abantu obubenje ku luguudo olwo ekibuleeta omwana ono kati maa ntambula nsanga omukyala yali munyalwanda nga mulungi nnyo yali ava oba kusuubula ngoye oba yali ava kutambuza biki ayimiridde ku kkubo ayimiriza mmotoka we baamukwatira ne bamutta naye ndowooza baamutta mu ngeri gye saamanya naye nga naye baamutta gye sinza kujjukira ekyo kiiseewo akabanga baamutta bamala okumutta ye asigala akola kye yasembayo ng'akola omwoyo gwe gusigala gukikola ajja ku kkubo n'ayimiriza takisi omwoyo gwe bwe gukola ne guddayo ne gukwata kagugu kaago ne gudda ne gukola ki bw'atyo kyenva mugamba naŋŋamba ssebo bulijjo tukunoonya twagala otubuulire manya tunoonya bwenkanya nga bwe kugamba koza ate kigira ngamba banzita ng'akaaba omwoyo gukaaba nga peyini gy'owuli ano ng'okaaba nabo bakaaba bwe batyo nenvaawo awo nendyoka nvaayo mu nsi eri naye gwo gwagamba omukazi ono yali agamba nti ekituluma mutambulira ku luguudo kwe twayiwa omusaayi lwaki mutambulira ku luguudo kwe twayiwa omusaayi gwaffe baayiwa omusaayi gwaffe ku luguudo mwe mweyagala kyova olaba obubenje ebiseera ebisinga ku nguudo kwe batera okubeera obubenje obungi kubeerako abantu abo emyoyo egyo egy'abantu abaagenda basigala bakukkuluma bakaaba amaziga bayita mu nnaku olw'ebintu ebyo so munaye nenvaayo nemmanya nti oluguudo no kati ngenda okulaba nga bulijjo bwemba nninnya emmotoka abantu bano bagoba emmotoka nga baagala kuŋŋamba nendaba n'okulaba nga olunaku lumu nali ntudde ku ppiki nezjukira n'olunaku n'essaati gye nali nyambadde omuwala omuto oyo yajja n'akwata ne ku ppiki eno emabega ngadduka nga mpita naye nga simuwuliramu mu buliwo okitegeera ensi y'omwoyo girabye endowooza agiwulira gw'ayagala okutegeera ensi y'omwoyo obulungi ekirala ekiro bwebaka n'oloota ebirooto ebisinga by'oloota bikubaako lwaki katonda ayagala okukulabula ku bijja ebigenda okujja mu nsi eyo maaso mu kiseera eky'omu maaso ebigenda okukutuukako ayagala nnyo okukulabula ayagala okukubuulira abamu baloota nga ovuddemu olubuto ne lugenda kitandikira eri buli kyolaba mu nsi eno kikolebwa eri kitandika mu nsi eri naye oyogerawo otyo mu bintu bino ebyokuloota waliwo nange olumu wentuuka nga ekintu ninga eyakirabako nembeera mu situation nga ninga eyakirabako simanyi oba mu abali eyo kibatuukako olumu naye olumu nze waliwo wentuuka oba olaba ekintu nga kiringa ekyefaananyiriza kyewali olabyeko naye ate nga wano okiraba gusooka so era nanyumizaako mukwano gwange naye naŋŋamba kyekimu naŋŋamba nti nange waliwo byentuukako nembanga eyakirabako okitegeera so basically omwoyo n'ensi tukyogeddeko tukiraze kujjawo nga waliwo akyalina ekibuuzo osobola kiteekakawo ajja kuba akiddamu omwoyo kyentegedde agambye guli very real ensi y'omwoyo eri very real then n'agamba amagombe tuli nago wano the only challenge is emyoyo egyo tezisobola tuli mu nsi ndala nayo giri mu nsi ndala so newakwatako oba n'akuyita tosobola mulaba tosobola mufiiringa so mbadde njagala tugende ku message gy'olina okuwa ensi yonna naye message eno njagala okugamba abantu nti temuwakana because sofa byakwogera nkiwa bangi bali eyo bawakana biki balimba mboozi firimu tutandike nga tugenda ku message eno ekuweebwa tutandike n'engeri
gye watandikamu ofuna ebintu bino ebirooto bino oba okukozesebwa kuno nti wazuula ddi nti kati mwoyo yali mu kunkozesa, Katonda yali mu kunkozesa okundabisa ebintu bino, then n'ekirala watandika ddi okutuuka kwogambye it's a process okutuuka ng'osobola otuula wano n'oyogera kyeza waliwo obeera ng'osobola obbiraba naye nga tokkirizibwa kukola ki kubyogera. So tuyisizeemu awo otandika ddi olaba ebintu bino then tutuuke oba oliawo ku message. Ebintu by'omwoyo liringa bw'obanga Katonda alina kyayagala okukozesa omuntu yenna ava buto ng'amunekyalinga. Kugeza nze nava dda nga bw'onkola ekintu nesikulumya obaako ekikubaako.